Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Ebintu 11 byobadde tomanyi Bebe Cool bye yayitamu nga byali bya tabu. Naye nga Bebe Cool yasobola okuba nti abivunuka n'aba nti asigalawo ng'omusajja. Bino ebintu byali byakostinga Bebe Cool obulamu, sente, kwogata n'emikwano. Tubikuletedde olunaku lwaleero obeere nga obimanya mpola mpola. Fewano twakugamba first source of information no kumanya. Bukifo namba emu Bebe Cool bamufera emitwalo 3 eja dola nga bamusuubiza okuba nti bamuletera hama. Zino sente Bebe Cool yali aziteseseze kuba nti aletamu Sean Kingston omuyimbi omujamaika okubeera nga performing on e Kampala ku shows. That was 2007. Bebe Cool nafuna omusajja omufere namugamba nga bamuletedde hama eriside zawali e Mombasa. Bebe Cool yakwata emitwalo 3 eja dola worth million 10 eza Uganda n'aba nti asasulako omusajja oyo. Wabula omusajja zonna bwe yazikwata yabula bubuzi era zonna zabula bwemye Bebe Cool paka kati talabanga kuhama okujjako yaddamu nasonda mpola mpola n'aba nti agula hama. So Bebe Cool ekyo kintu kyamukuba wala n'okuba nti almost yawunga kata agwe n'eddalu. Mu kifo namba 2 Bebe Cool yagwa ku accident side za Aluweyo ngava mu kuyimba mu campaign ya M7. That was 2010 okuli atali wamanyikiddwa nga Tone ko yamenyekera omugongo. Zuwena ne DJ Brian bado siba mu ddwaliro. However much Bebe Cool yasoka n'akalambira n'agamba ng'omusajja n'agamba nti nze nga temunaba kuba nti munkolako kintu kyonna musooke mutwale mukyala wange amanyikiddwa nga Zuwena mu ddwaliro abeere nti afuna treatment nze oba nfa kanfe. Wanano Bradway amanyikiddwa nga Tone yamenyeka omugongo era nga sawa zino twogerera omugongo gukyali bubi gukyali mubaya gumuyisa bubi nnyo. So byebyo ebimu Bebe Cool byaze ayitamu ng'omusajja. 2010 accident in Arua. Mu kifo namba 3 Bebe Cool ku show ya Ara Kelly around there like omusajja ono yakubibwa amasasi. Bebe Cool amasasi gano gamuyisa bubi era gamufuula omulema nga atambulira mu kagaali okumala ebbanga. Wano mbu bali Bebe Cool yagezako kutaasa mwana mulenzi amanyikiddwa ba yali ready and wizo barabadaba nga bali begadangira mu motoka nga waliwo bakoleyo busegu mu motoka. So Bebe Cool polisi obaba namajene bagezako kuba nti babakwata babaswaze babayanike mu bantu. Bebe Cool kwe nagamba nti muswaza bayimbi bagwanga abana mubaleke. Wanono omujasi yanyiga nasumulula amasasi mu chemba era nga Bebe Cool ko gata shortcut ne bounceawe amanyikiddwa nga Cobra bakuba amasasi. Wanono that was 2010. Yes. Wanono Bebe Cool yamala ebanga dene ngali ku kitanda era nga Bebe Cool kata aluzinga obulamu. Mu kifo namba 4 2009-2010 Bebe Cool yakubibwa aba Firebase Bobby Wine ko gatane Firebase Crew kuli Butcherman Nobiandi n'abantu abalala backstage. Wanono yani kuka ya CBS yali na Kivubo Stadium. Bebe Cool yakubwa naswazibwa era nakabanga baby. Bebe Cool wano yasigala nga yekokola Firebase ne Bobby Wine era nga waneno lutalo lwagenda mu maaso nga lukwaja. Wabula yadde nga yakubwa teyasobola kudiza Bebe Cool ko gatane ne member wa Firebase yadde era teyasobola kuba nti abatwala mu court. That was 28-29 backstage Firebase versus Bebe Cool. Mu kifo namba 5 kintu ekyakituse ku Bebe Cool naswazibwa kata afe mu naswazibwa nnyo. That was like 2012 Bebe Cool yagenda nayimba oluyimba olumanyikiddwa nga ndisabubi ndisabuti. Luno luyimba yali alusindikira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bobby Wine. Tujukire nti ebiseera ebyo byali bagenda mu ghetto mu bato nga omukulu Bobby Wine amaze okuba nti amukuba akayimba akamanyikiddwa nga Baifa. Bebe Cool mu kuba nti akola akayimba Bebe Cool mu kushootinga video waliwo omukyala eyamuleetera engoye. Omusajja mukulu Bebe Cool
yagaana okuba nti asasula omukyala w'engoye ne ba vixens obuti bwe bakozesa nabo teyabusasula. Bebe Cool yali yanonyezebwa poliisi n'omukyala n'amuswaza mu bamawulire era nga Bebe Cool wanono okweduka ku ba vixens yabaddukako misinde nga bamugazijambula bamusika esaati zezimu ku incident Bebe Cool zatasobola kuba nti yeerabira. Mu 2008 yes Zuena n'abwaka. Bebe Cool mu 2008 yakwatibwa ne muganda wa Zuena mu kitanda amanyikiddwa nga Lola. Yensonga lwaki Zuena yanoba Lola ono muganda wa Zuena. So Bebe Cool mukuba nti yeebuzabuza n'okuba nti ayagala omuntu wa wansi ennyo. Zuena yali ageze for shopping n'akomawo n'asanga Bebe Cool nga beegadanga ne muganda we amanyikiddwa nga Lola Kirema. Lola wanono waliwo olutalo era nga Bebe Cool like Zuena yamaliriza nobye. That was 2018. Awo Bebe Cool wayimbira agenze kyamuyisa bubi era kyali kyattabu nnyo. However much Bebe Cool yamala n'akonvinsinga Rema n'akomawo mu Uganda. Then ensonga endala mu namba 7 ekyali kituse ku Bebe Cool nga sawa zino achevuma olunaku lwe bayawukana ne Bashment Crew oluvannyuma okuba nti yatunda albamu ye emanyikiddwa nga Africa Unite. Africa Unite yali albamu ya Bebe Cool nga albamu eno yakoleba aba East African Bashment Crew okuli Wild Nazizi, Peter Mills and Mention. Bebe Cool bwe yafuna sente zino yazirya boomu ate bano abasajja ne bakitegeera. Wanono kyatandika okuba nti kita repetition ya Bebe Cool ku region ne international because bwe baali ne Fire Anthem baali batandise okuba nti bagenda global like baali batandise okuba nti batraininga mu East Africa ku gata ne ku African continent. Bafuna awards nga bali bonna nomination ekuli Channel O okuli MTV Best ne Kola Awards. Buchanga Bebe Cool bawukana ne Fire Anthem like ne East African Bashment Crew. Career ye yagenda esebeera mpulampola era kati Bebe Cool yakiriza muyimbi wa Uganda, muyimbi ali loko. That was way back nga Bebe Cool amaze okulya sente za Africa Unite album. Ensonga endala eyali etuse ku Bebe Cool kata emujireo music career ye n'okuba nti yamuluma nnyo. Olunaku Washington lyasalawo okuba nti ava mu gagamero nga producer we n'agenda ewa Radio and Weasel. Eno nno yali almost downfall ya Bebe Cool. Washington yakubira Bebe Cool engoma nyingi ebiseera biri era nga Washington yali like Bebe Cool yali amanyi nti basobola okubeera ne Washington together for the rest of their lives. Naye nga ate Washington yamala n'atambula nga Bebe Cool amaze n'okumuteeka mu ssente ze okuba nti yasoma music production obulungi e South Africa. Radio and Weasel basobola okubba Washington ne bakuba tunes ezaleka Bebe Cool nga zimutokose ebyenda. Bebe Cool akutandika okuba nti amaga naddukira ewa producer Renix nno yamuyambako era Renix yakola Bebe Cool bulungi kuba yamukubira hits zonna okuva ku zibogolako zikasepichi zi season seko ezali ezetabwe nnyo. So Renix wajira naye nga Washington yali amaze okugenda era Washington yakuba hits za Radio and Weasel paka nezibatuusa ku BET Awards. Mu position number 9 oba ekintu namba 9 ekyakiyisiza Bebe Cool obubi ne kimuyisa ddala bubi olunaku Bobby Wine lwe yavaayo n'agenda mu mawulire na exposinga mutabanyiwe amanyikiddwa nga Byamukama Henry Byamukama Alan Henrik Sali. Omwana ono Bebe Cool yali tali willing kuba nti exposinga oba amunlishinga ebiseera because Bebe Cool yali ategese kuba nti amuzimba kuba nti amuleta mu bantu nga omuntu awedde emirimu nga era omuyimbi omulala. Bobby Wine bali musaga ne bali nga balina battle ne Bebe Cool. Omusajja ono yatandika okuba nti exposinga family ya munne era Bobby Wine bwe yaviirawo n'agamba nti Bebe Cool musajja mukulu atayina buvunanyizibwa yazaala omwana namusula omwana oyo bamuyita Byamukama
Alan Henrik Sale wano nno wetulabira mutabanyi wa Bebe Cool era nga yali amaze n'okuyimba n'akayimba akamanyikiddwa nga Bundu mpola mpola. Then mu kifo number 10 that was way back 2009 yes still ku Club Rouge Bebe Cool nga bakadingana ne Jose Chameleone. Jose Chameleone yayita abannamawulire nga bakamala okuba nti bakola country tour balinamu akasente bajoga bonna. Wano nno nga kamera weziri n'obutambi buli oburecordinga Jose Chameleone yakwata ekikonde nakuba Bebe Cool smagiza nga Bebe Cool akyalina mu katebe n'agwa wansi Bebe Cool n'akaaba amaziga ng'omwana omuto. Wano nno kino ekintu kyayisa bubi Bebe Cool era Bebe Cool yasigala akyevuma Jose Chameleone. No, Bebe Cool yali amanyi nti badingana ne Jose Chameleone naye ng'ate akasajja kaali kamubala kumuzza wansi. Jose Chameleone yakuba Bebe Cool ekikonde ng'ali mu kagaali ku Club Rouge. Bebe Cool n'aswala ensi yonna ne yennyamira naye ng'ate Bebe Cool kino ekintu byebimu ku bikyasiza okuba nga bimuyisa bubi era buli w'abiyita abiroja. Then mu position number 11 nga kino kye kisembayo amanyi g'abantu galeetera Bebe Cool obuzibu mwaka gumu ng'emabega ku show ya Terrace Rally Swang 7 All Star Bebe Cool abasajja bamukuba obucupa ku show ya Terrace Rally bamukuba obucupa era Bebe Cool teyakirizibwa kuba nti yayimba ku stage. Bino bye bimu ku bintu ebikyasiza okuba nti biruma Bebe Cool ng'amaze okwetegeka akoze rehearsal alina ennyimba ez'akabi. Bebe Cool tebamukkiriza kuba nti alinya ku stage. Wano nno ekyamuviirako akabasa kuba nti yavaayo nayogera ebigambo ebyesimatu ku Bobi Wine. Bobi Wine yali yakakubwa gavumenti nga yakava mu aluwasaga awo mpola mpola anyiga biwundu takirizibwa na kuyimba. Bebe Cool nakola interview nga alaga nti ye oba Bobi Wine akubwa oba takuba yetafaayo kasita ye awagira eni alina okuba nti yayimbira abantu. Bwe yajja ku stage abantu batandika mpola mpola ne bamugamba vaayo omukulu ono n'aganira ku stage. Bakwata obucupa okuliko omusulo amazzi soda bia n'omwenge ne babimukuba era nga wano eyamujja ku stage yali Swanks Avenue boss amanyikiddwa nga Chaze yakwata Bebe Cool n'amusindika wansi ng'atya ekivulu kye kuba nti kiyiika because bali bakitaddemu sente nnyingi. Byebimu ku bintu 11 ebyali bituuse ku Bebe Cool nga tasobola kuba nti abyerabira ng'ate byali bya tabbo nnyo. Webale kwekumira wano ku Uganda Mukamoli amanya eddoboozi nsigadde Ntambi Jimso. You can follow us on Facebook Uganda Mukamoli Facebook page eri ate nga nze osobola okunfollowinga ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso, then on Twitter nkozesa Jimso 16. Bye bye for now.